Abakorinto embereberye essula 9. Siri waddembe, siri mutume, saalaba Yesu Mukama waffe, si mmwe bibala by'omulimu gwe nkolera Mukama, obanga siri mutume eri abalala, naye eri mmwe ndi mutume, kubanga mmwe kabonero akakakasa nti Mukama yantuma. Bino bye nnyanukula abo abanvuma. Tetulina buyinza ku byakulya na byakunywa byaffe, tetulina buyinza okutambulanga n'omukazi ow'oluganda ng'abatuma abalala ne Keefa ne baganda ba Mukama bwe bakola, oba nze nzekka ne Balunabba ffe tusaana okwekolera. Muserikale ki eyali yeesasulidde ebimukolako ng'ali mu lutabaalo? Ani asimba ennimiro y'emizabbibu n'atalya ku bibala byamu? Oba ani alunda ente n'atonya ku mata gaazo? Ebyo mbyogera ku bwange? Etteeka nalyo si bwe ligamba? Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa nti, ente togisibanga mumwa ng'ewuula eŋŋaano. Olowooza nti Katonda ente zaalumirwa? Oba kinaakyogera ku lwaffe abantu? Ekyo kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga oyo alima era n'oyo akungula basaanira okukola omulimu gwabwe nga basuubira okufuna ku bibala. Ffe aba basigamu ebirungi eby'omwoyo, kiba kinene nnyo bwe tukungula ku byammwe ebigasa omubiri, obanga abalala balina obuyinza okubifunako. Obuyinza obwo si ffe tusinga okuba nabwo, naye obuyinza obwo tetubukozesezza, wabula tugumiikiriza byonna tuleme kuziyiza amawulire amalungi aga Kristo. Temumanyi nti abo abaweereza mu ssinzizo balya ku bya mu ssinzizo, era nga n'abo abaweereza ku alutaali bagabana ku biweebwayo mu kifo ekyo? Era bw'atyo ne Mukama yalagira nti abo abategeeza abantu amawulire amalungi basaana okuliisibwa olw'omulimu ogwo. Naye nze ebyo sibisabye, era bwe mpandiika kino sigamba nti binkolerwe, kubanga waakiri nfe okusinga obuntu lwanzijako ekyo ekinneenyumirizisa. Bwe ntegeeza abantu amawulire amalungi, ekyo tekinneenyumirizisa, kubanga nteekwa buteekwa okukikola. Era ziba zinsanze bwe sitegeeza abantu amawulire amalungi. Singa ekyo nkikola lwa kweyagalira, nandibadde nsaanira okuweebwa empeera. Naye nga bwe sikikola lwa kweyagalira, nkikola lwa kubanga Katonda yankwasa omulimu ogwo. Kale empeera yange yeeruwa? Empeera yange kwe kutegeeza abantu amawulire amalungi nga sisasulwa era nga sirina na kimu kye nsaba olw'omulimu ogwo. Newankubadde nga siri muddu wa muntu n'omu, nafuuka muddu wa bonna ndyoke ndeete bangi eri Kristo. Mu Bayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya ndyoke ndeete Abayudaaya. Mu abo abafugibwa amateeka g'Ekiyudaaya nafuuka nga bo ndyoke mbaleete. Mu baamawanga amalala abatalina mateeka ga Kiyudaaya nafuuka nga atagalina ndyoke ndeete abo abatalina mateeka ago. Kino tekitegeeza nti sikwata mateeka ga Katonda, kubanga nfugibwa amateeka ga Kristo. Mu banafu mu kukkiriza nafuuka ng'omunafu ndyoke mbaleete. Nafuuka byonna eri bonna ndyoke mbeeko abamu ku bo bendokola. Ebyo byonna mbikola olw'amawulire amalungi ndyoke ngabane ku birungi ebiva mu go. Temumanyi nti mu mbiro ez'empaka abadduka baba bangi, naye aweebwa ekirabo abeera omu? Kale mudduke nga bwe mutyo, mulyoke muweebwe ekirabo. Buli eyeetaba mu mizannyo egy'empaka yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eyonooneka, naye ffe tuliweebwa engule eteyonooneka. N'olwekyo sidduka nga atalina kye ŋŋenderera, nwana naye siringa oyo akuba ebbanga. Mbonereza omubiri gwange era ngufuga, si kulwa nga mmala okutegeeza abalala amawulire amalungi, ate nze nnyini ne sisiimibwa.